Warundika balese kona panvu golokipa waliwesiba ekimukoleddwako bamulese wano mugananga mpuliriza bwekutambula Titus bamujjemu bamujjemu balese kyensaba abasese tebaggwamu maanyi omupiira bwe gutyo agammaliri twabadde kale tusuubira nti tugenda kuwangula naye tusobodde okukolayo amaliri n'ako akabonero tukafunye kyensaba tetuggwamu maanyi tweyongera obuwagizi empiira bwe gityo bwe gibeera kasita tuba nga tutumbula ebitone by'abaana baffe nga omulamwa gw'omupiira guno bwe guli. Nze Sematiko Adam abadde kalabalaba w'omupiira ogwa leero wakati wa Ssese ne Busujju. Omupiira gwo mu kisaawe omupiira gutambudde bulungi naye kutuuka mu nteekateeka abawagizi ba Busujju bazze nga bazze okulaba nti nno tebasasula mupiira olw'ebisale byabadde bataddewo ebyabadde ebinene naye nga kino twakire nga kyavudde okuba nti wabadde empuliziganya naye baaganye okuyingira ekisaawe ne balowooza nti no bajja kukozesa kifuba okuyingira naye njagala okwebaza Ssese abateesiteesi okuva Ssese abakatukyaza nti baafubye nnyo okulaba nti nno bakonteininga abantu bano wadde nga fensi yaabwe ebadde yakiveera naye tewali n'omu asobodde kuyingira. Era njagala okwebaza omulimu ab'ebyokwerinda gwe bakoze okulaba nti nno basobodde okugyawo ab'e Busujju okuba nga tebakola nsasage ku kisaawe. Njagala okukyebaza era njagala okwebaza ab'e Ssese omulimu gwe bakoze era nsaba omwoyo gwe bagende nagwo ate n'abalala balabireko kubanga kye bakoze kibadde kya ttendo nti tewali n'omu akubye kiveera kulaba ng'ayingiza kifuba.